Oh yes, mpola mpola tukwaniriza nateerako mu kutuuga fye omuganzi gomanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya ne Dovos Ntambi Jimso Rich Boy Maxodi Junior webale kwanti otambula nange Eva abakyala gye mubeereeyo nga munoonya abasajja abalina ku ssente waliwo abawala abataagala kumanya nga bagamba nti ssente zo tezina kyezinyamba ssente zo zitwale ozirye Nenyoko mpola mpola Diana Nabatanzi the beautiful queen on TV yomukwabo yasalawo nokuba nti agenda mu maaso n'okugisuulawo tawero naafuna omuvubuka nga kanyama bouncer bw'oyinza okumuyita mu lulimi olufuutifuuti era nga bwe twogerera tuli mu mukolo wasibye otya wasuza otya ye walide kaki webale kuba nti muganda wange obeera wano nange ebbanga lyonna omukutu guli gumu muganda wange wayogera mukamoli ngenda kusaba ekintu kimu my brother my sister genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwono tusobole okuba nti tutambula ffenna neyanjudde dda nze Ntambi Jimso wetwogerera tuli mu kugolola masuuti makanzu gomesi n'obuteteeyi n'ebiteteeyi by'abagole ebikyasinzibwa okubeera ebya tabu mukyala mukulu amanyikiddwa nga the queen Diana Nabatanzi nabwe kitagenda mu maaso n'okuba nti akola ebimusanyusa akola ebisanyusa obulamu bwe akola ebintu ebikyasembyeyo okuba nti bya tabu jjukira abaddemu scandal ne musajja mukulu amanyikiddwa nga legendary Lwasa era nga bingi oba olyawo ebibadde tebigenda bulungi yagenda mu maaso n'okuba nti akwatamu ebibye n'asalawo atambule mu bulumi obw'ekitalo mpola mpola n'asooka abyesonyiwa ebyokuba nti oba olyawo abeerayo n'abeera ku tebuke yasalawo okuba nti omutima gwe agukwasa omuntu omulala naawe wetwogerera tugafuna mpola mpola nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi yagenze mu maaso n'okuba nti afuna omusajja omupya omusajja ono bouncer era nga oba olyawo omusajja ono mukubi wa bikonde omusajja ono bingi oba olyawo bigenze mu maaso n'okuba nti byogerwa nga bagamba nti olekawo otya omusajja alina ssente omusajja yagulira emmotoka omusajja asobola okuzimbira ennyumba nakuwa buli kimu n'ogenda ne bouncer Diana agamba nti that is not the case, I'm not after money siri mu relationship lwa sente wabula ndi mu relationship okufuna emirembe era nga nange njagala kubeera n'omuntu oyo gwensinga okuba nti njagala mu bulamu bwange Diana avudde n'agamba nti esente size zikola buli kimu wabula nga ate essanyu lyerireeta buli kimu essanyu lireeta n'essente essanyu lisobola okuba nti likolera ebintu ebyakabina mu ekyo yasazeho okuba nti akyusa system asobole okuba nti ayingira system endala era nga wetwogerera buli kimu kyawedde dda twagafunye kodda nti mukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti ateekateeka introduction egenda okusitula abawanvu n'abampi era nga kuno yavudde n'agamba nti when the time comes agenda kuba nti atugamba introduction ne wedding zadde zigenda kubeerawo gwa era nga oba olyawo naki kye tuba tusuubira bangi bavuddeyo nga batandika okuba nti bamupima n'okuba nti boogera ab'enjawulo era nga bakyala banne bagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo bamusekerera nga bagamba nti yagenda mu maaso n'okuba nti asuula mpola mpola okuleka omusajja oba olyawo ng'atalina makulu wetwogerera waliwo olutalo olubadde mu media olwa legendary Lwasa mpola mpola ng'agamba nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti amujooga engeri gyamusanga nga abeera busy akola bino nabiri omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti akozesa opportunity eyo n'okuba nti afuna abantu ab'enjawulo abalala agamba nti yagenda mu maaso n'okuba nti alingiza wano ne wali n'atandika okukola oba olyawo ebintu ebitasaana ekyaleetera omutima omusajja ono okuba nti agukyusa n'aguteeka awantu awalala era nga wetwogerera Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti ayanjula okufuna omukyala omulala amanyikiddwa nga Angel oluvannyuma okuba nti bafuna Angel bagamba Lwasa yavayo n'agamba nti mukwane abakazi ab'emikisa muve ku bakazi ab'ebisiraani nga buli wobeera naye buli kikyo kigenda ogenda mu maaso n'okuba nti osiraana oba olyawo buno obubaka yali abutuusa direkiti wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'oba olyawo amugamba nti wa bisiraani buli lwabeera naye tewali kitambula mukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti oba olyawo yeegumya n'okufuna break ku TV okumala akaseera yagendako e Dubai n'akomawo nga yagala kurefreshinga kubanga
omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti amutyoboola. Twalabako ne Bad Black ng'avaayo ng'agamba nti omusajjasajja ebisajjasajja ebitalina makulu bye bivaayo ne byogera ku bakyala baabwe ng'agamba nti essanyu lye mafuna ababiri toba na nsonga lwaki oba oliawo ng'ofunye omuntu omupya ogenda mu maaso n'okuba nti odisrespecting omukadde g'obadde naye. Bangi balowooza nti oba oliawo Diana tasobola kugenda mu maaso nakufuna musajja mulala naye ng'ate ayafunye omusajja oba oliawo ye gwawulira ng'ayagala atafudde ku ki kyakola tafudde oba mugagga oba mwavu oba muki wabula ayagala kusanyusa mutima gwe. Diana Nabatanzi gwatamumanya kola ku BBS Telefine. Yes, omukyalo oyo actress mulamba y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti balabikira mu movie ez'ettabu era nga agenda mu maaso n'okuba nti akola ebintu eby'enjawulo. Abamu bamuyita Jack Apia wa Uganda ate yes y'omu ku bakyala oba oli aba traininga agenda mu maaso n'okuba nti ateekateeka mbaga katugirinde tulabe. Bampita Ntambi James Rich Boy Maxud Junior webala kuba nti otambula nange. Yes, till next time my brother, my sister, see you.